Yeah. Naye nawulira bubi nnyo saalaba yadde muntu wa kibanda ansinyayo yadde akamotoka aka miliyoni 2 lwaki bannayuganda bakodosi lwaki bannayuganda bakodde ekyenga oluyimba lwagenda ogule emmotoka nereero obeera mu inbox omwana omuwala kaddaama najja nagamba maani ndi ku kyeyo naye olukomawo e Uganda ngenda gula emmotoka because of your song. Naye nno nange nagamba obujulizi bwennina nange nagamba siweza myaka 3 nga siguze emmotoka. Nereero buli muntu ajja emmotoka mu bondi okugigula oluba okusala flash teekako genda ogule emmotoka n'agenda ng'atumbiriza ekya. Era njagala okwebaza omuntu nanga eyanteekamu amaanyi ne tugenda ne tugula emmotoka naffe twagamba teri kufa nga toguze emmotoka. Naye nabulwayo yadde omuntu agala lunnabe mwana gwe n'emmotoka yange yajjanga waliwo ampaayo yadde akamotoka ne ng'amaani abantu bano nga kali ebintu ebyo ebize bitumalawo ne tukaka tukolere abaana baffe. Awo wennyini omulabi wange omulungi. Sosula moto zinsuubira si bw'oli. Anyway. Tomanya we tuva nayinza okuba nga alina kyayinza okugambayo. Omulabi wange omulungi wa ABS TV mukwano njagala okweyongera okwebaza webale kwekumira ku TV enganzi mu program yo Maijani nange Melissa Mayanja okoze kya muwendo munono munembera nkutusamu abantu abenjawulo mwansabye Lil Puzzle wuno mubaleetedde akunyumiriza nsubiro zoogoberera ne wano wetuli kubanga wetuli we wali ekinyusi wennyini atuusa atya waggulu eyo gye tumulabira atuusa atya okubanga erinnya lye likyali clean nga tayinaako ko akimaintaininza atya awo wennyini tutandise kugenda ogule emmotoka oluyimba olukyasinze eyo no yali hit wafunirako award ankugambye abantu banyooma nnyo tofunanka award ku luyimba olwo wakolako ekivulu ku luyimba olwo kubanga they think I'm not deserved. You do. Balowooza saanidde yeah kyekizibu kya naye ate ekisinga okunsanyusa I'm more powerful mu bantu b'owansi kirungi kasito kiwulira ate nsuubira buli muyimbi kyasinga okwetaaga era nze saagala nnyo okumpaaniriza nnyo the more media hype you the more gyobeera ne sympathy ey'amaanyi okuwaaniriza okujjajjattirira you can't stay for long. Yeah, true. Kituufu. Ekitegedde kuwaaniriza wetegereze nnyo abayimbi bawaaniza ennyo tebabeera b'amaanyi bantu naye kati lunabe ne bwe siddamu kuyimba nja kulya ku nnyimba zange mpaka in fact genda ogule emmotoka buli lwe ntuteekamu lubanga lupya era kizibu nnyo omuyimbi ne bw'oba wazze leero okunkuba ekivulu nga tuli ku stage tuperforminga kuba amwe performer amwe comedian ndi energetic nteekamu amaanyi mangi okusanyusa omuntu kuba amanyi munnayuganda teyeetaaga kuwulira ki agala kusanyuka lonna boyina byoyongerako byoloading okufuna amaanyi gano nga abantu baffe bakozesa toyina kikozesa kikuba good nyimba buyimba okikoze otyo okuba mu industry eno nga toyina kyokozesa ku bintu ebyo kubanga abavubuka bangi banywa ku caayi kati ate bakifudde official caayi wenjaye bamunywera ddala okikoze otyo okuba nti ate nga inkulaba emabegaawo oyina bootambula nabo omwana wattu abakozesa ebintu ebyo ate naawe kitugambyeko naye okikoze otyo okuba nti no totally driven by the crowd or the people you work with okolanga gwe ekikyo okusookera nze mpa nnyo abantu ekitiibwa kabeere mwana muto nga yakubye eyiti yejjo muwe ekitiibwa yensonga lwaki osobola okumbuba abantu obwedda bambuuza wayimbye otya oluyimba naluyensiki ne mugano yakimeekinze yeetaaga respect ye ekitegera so kyovala abantu bampita Saalongo zizaalanga ku balongo siri muntu mukulu abaana bampita Saalongo anko nze byebintu biri ebintambulirako omuntu wabeereyo nga ndaba gwebyesa asobologa musajja oyo alabika naye nze mpa abantu ekitiibwa era buli muntu ekintu kye kyakozesa muwaaki bwe nzuula nti mukwano gwange ayagala nnyo abakyala katayimuke bwe katuuka nga kajiimu kasawuna agenda mubakyala be genda owaayi tunaddamu bw'aba ayagala ebyokunywa bye nti bye bikolera oba tugenze kuyimba mubende tyowaye afuna kaaluumuko okuzibi bw'amaliza nga tukomawo tukola ki era ogenda okulaba nga atandise n'okweraliikira nkaga Saalongo bannange sikuyisizza bubi Saalongo omukate omuga anywa akantu ko tewali ki so olina okuyiga okukwatagana n'abantu kino tukiwe credit engeri gye wakuulira mu famire mwe wakuulira ennono n'empisa eyali ewaka oba no ng'omuntu mbitya ngamba n'abantya sifuuka ettabbu olaba oli wa ttabbu nga tobikozesa nesobola kweyandolinga so ndi bwe ntyo ate n'ekirala n'omukyala wange gwempangala naye maama Falidi muntu wa Katonda nnyo nnyo anyambye nnyo
okujja nga wanzimba okubeera oyo awo wennyini njagala omulabi waffe ayagala okumanya wakati awo mu lugendo tulina amawulire ge twawulira emmotoka etuuka ekwata omuliro naye abantu tebamanyi era bayinza obutakuba paka kati nga tebakitegeeranga emmotoka ya Lil Puzzle yava ku ki okukwata omuliro kiki ddala ekyabeerawo bingi mu life eno byota naawe ebikusukako kituufu kuba twajja mu industry eno nga tuli bato ffe tetwakirowooza nako nti omuntu osobola omuntu guwakula owulira ng'oli mu primary kunyiigula okuba akubyeyiti nobeera shocked n'owulira omuntu guwakula owuliriza ku rediyo ewaffe ebuddu ng'omuwulira ng'ogenda okulima ku makya n'akarediyo ne kakubya emiggo omutunzi genda okuwulira akwogerako bubi nga maani eno yensi kyokka ate oluusi bwe tukuba ennyimba abantu batulowoleza ebintu bingi etuba bato last time nakolako recently interview awo nembagamba Ronald Alimpa is young, very young man yetaaga support yamwe yetaaga okugaidingibwa muto muleke mukomerera miki so twali bato kati ate bw'oyimba olimba ne balowooza nti kumbe Katonda munaaba akukyalidde bukyalizi naye moroka yakwata omuliro era nga mu life ya bulijjo moroka yakwata omuliro nali ŋŋendeyo kuziika omuliro gwava mu radio waya za sparkinga omuliro nezikola short circuit omuliro nekola ki negukwata kikyaliwo challenge ezo mbulamu zibaawo zituuka ku bantu bangi naye nga bw'omanyi bw'otaba walinnya tebikola ki bituuka ku baana b'abantu bangi abamu bafa n'okufa naate ffe twebaza Katonda nti yatuwa ki atuwadde omukisa nze Lil Puzzle mpise mu kugezesebwa nga n'obwasembayo jjo bwali bulwadde so nze omuntu bw'andaba olwaleero mu kamera alabe living testimony nze ndi living testimony erinnya nalifunira Mbugubi ndibeezezaawo lwa Bugubi naye mu byonna neebaza abantu Katonda n'abantu bafaabo buli lwojja ku stage ne bakwaniriza kwe kusiima kwesinza kukomya oba oliawo abantu singa buli lwembeera nti nzigize gye bali ne batasanyuka singa nanafe naye abantu bange balina engeri gye banjagalamu mu mbeera yange ennyimba zange olina kujajinga naye abantu bange banjagalirayo era n'obasanga nga banywa kabiya kabatambulira bulungi mbayimbira basanyufu so abantu bange mbaagala nnyo buli ayagala lunnabe sina kyenyenza kusasula awo wennyini Lil Puzzle waliwo era ebyagenda mu maaso ebyobulwadde buno we byabeererawo tulaba nti before that twagala tumanye politics ono ajja ayingirawo awo wakati tukulaba ng'olina ekibiina ekimu gwe kyewavaayo n'ogamba nze ngwa wano oba kiki nga ate teweekwekeredde in fact enseremena kunjajenga njagala abantu bantegeere ng'oli bwanyumirwa omupiira ng'oli bwanyumirwa okuwuga ng'oli bwanyumirwa okulambula passion yange njagala nnyo ebyobufuzi binyumira nnyo my passion is politics era singa nali nsomye nnyo nandibadde politician nandizeeyo nensoma naye kubanga ndi waddala nnyo politics we Uganda wa bulimba ali fake omuntu ne bw'ojja ng'oli kuliyo ozze kukolera abantu byosanga eyo biba birala naawe n'ofuuka ki naawe n'ofuuka fake kati olw'okuba nti abantu abamu tuliriyo mu mitima n'ogamba no nandizeeyo nensoma nenkolera abantu bange ekitundu kyenvaamu naye olw'okuba nti ojja kumaliriza olimbya abantu ate nga bakuwadde trust yaabwe nti omwana waffe tukulembera otutuusiza ebirowoozo byaffe weekanga ofuuse feeke ekyokwagala nnyo ebyobufuzi binyumira nnyo era abantu bantegeere ne bwembeera ku TV ewaka ewange alijazira byebintu byanze siraba mupiira sigwagala siraba simanyi super sport siraba byakulamba nedda nze njagala nnyo ebintu ebyo ate bwe kyatuuka ku mukwano gwange Bobi Wine nga yeesimbyewo nga nnyina okumusapootinga bwe butabeera feeke okubeera real kubanga nange Bobi Wine bwe nayimba oluyimba nali musiro oba nali mugezi ebigezo byannemesa okusoma omusajja oyo ne kapasite ye tiyanzalawa yandibadde anzalawa ng'abayimbi abalala naye nali kusawo ya Queen ngamba muto wange wakubye akayimba nonteekamu muto wange weebale kuba muyimbi mulungi akayimba kanyumidde kakati ojja kujja
naye kati twatandise campaign yali mu kalulu k'ekyaddondo ogenda keera ku makyanga abantu tebannawera ojje tuka shooting. What kind of love is that? Kati nze nandi musasudde ki kubanga ndi real mukwano gwange aba mukwano gwange nze mikwano gyange ginkabizza nnyo amaziga nze bwenjagala omuntu mwagala ne bwaba mwana muyimbi muto sigenda ate ku UBC oba ku ABS muleke wabweru mmotoka muka ajja ntugenda olabe ba president ojja kubeetaaga era abantu bangi buli abeera nange mu mmotoka afuuka star buli abeera nange afuuka star tokuba kikono no nkuwa so nze siva mikwano gyange siva miki mikwano gyange enkolagana yo leero ne Bobi Wine eri etya anti nkuganyiza empanya abantu ekitiibwa olw'okuba nti Bobi Wine muyimbi munnange ate mukwano gwange naye n'eddaala lyalinnyako tosukka nnyo abantu kyovula abakubuuza naye nga tetukyakulaba na Bobi Wine nobuga please nejjo nasanze muganda we John namusanze nateete nangamba pazo toyina namba ya Bobi Wine namugaye namba ya Bobi Wine njirina naye enkola eyo ate naye kati musajja watujjukira ali kumbiranye nedda nyinza okumaliza oluusi mukyaye wataba nnyo mbeera nti ansamoninza neetaaga emagere sinza kumala galinnyirira mu mbeera eyo naye mwebaza mu ddwaliro yakola ki nze kyensinga okulembeza kuwa abantu kitiibwa yadde Bobi Wine muyimbi munnange yadde ne bwe ŋŋenda ewuwe kati banzigulira naye tolinnyirira nnyo ayina eddaala lyakola ki liwe ekitiibwa bw'anaaba akwetaaze akuyite awo nno wennyini wenjagala okugambira gwe omulabi waffe ali ku ABS TV mu programu eno egenda kubanga esomesa ebintu bingi esomesa omwana omuto esomesa omuvubuka n'omuntu omukulu interview eno gye tuli mukolera nti pazazza kugamba nti muntu awa abantu ekitiibwa wadde akumanyi nnyo naye waliwo kiri kye bayita respect gwe omuvubuka ali eyo baako ekintu ky'oyiga mu mboozi eno akugambye nti wadde omuntu obeera omumanyi nnyo tolinnyirira olw'okuba omumanyi ate nange nina kye munyigiddeko nti omuntu mutuukeko only if needed. Toyinza kukeera ku makyano ganze ngenda Bobi Wine amanyi olw'okubanga nina ennamba ye please bwe batyo bwe batambuza obulamu bakuyite kubanga bw'aba akwetaaze Bobi Wine bw'aba akwetaaze tosobola kubula era kubira simu naga muto wange oliwa jangu ebusaabala eyo simu ekukyamusa n'okukyamusa omukulu apisa embuga kanziruke miki omukulu Bobi Wine Kyagulanyi Robert tukutumiddeko nnyawo wooli lil puzzle ebyo byonna bikwogeddeko biwulidde leero okuva gyali muntu akwagala nnyo naye amanyi nti weetaaga respect amanyi nti oluusi obeera ne commitments naye amanyi nti akasimu bwe kajja era ajjirawo era ekitiibwa nkiwa buli omu sirina buzibu kuba mpagirwa ba NRM DP naye nze siva mu mukwano gwange era ba NRM nze bansanga nnyo era naye gwe oli wa Bobi Wine tebaga ate munnange kati musuuliraani tebaga naye namwe mumpeeyo ssente kyovola emabega kawo nali embalala ne banvuma okufa ab'omu nnyumba tebaga banenze nabadde nsimba luseke lwange nange nabadde nsimba luki era ze engeri gye nsaagirira okusaagirira kulindeetera ebizibu ngenda ngamba abamuhozi mundokole wuuyo twamulabye embalala ogamba otya abakolokole kumbe mikwano gyange kubanga bebansanga lunabe wayimba abasajja abo abanyankole mbaagala nnyo basajja baddala tebalinga ate fe abaana bannange banyankole kyembaagala naye kati gwe liripazo wayimba genda ogule emmoroka kati gwe emmoroka wagirese embalala temuli mafuta liripazo kati kugulire amafuta ga miliyoni ogenda ogule emmoroka nga bakuwa ssente nga weefunira ssente ulwa talent yani yandizimpadde singa sayi awo nyini lil pazo twagala kumanya obulwadde buno obwawulikike nnyo tubulire muko bwava kuki obuyitamu oti okulaba nti saawa zino okyali mulamu Katonda kyakuyimirizaawo. It was appendix bachimanyi abamanyi ebyobulwadde nazaalibwa n'ekirwadde kya ulcers era babeera nange balina obuzibu bwe bamanyiiko ndi muntu ali ekitono bamala kulwana nange naye lwaki tolya so bwentyo kulya kwange kubadde nga kuki kutono kati so alusezo bwe twagenda eggulu naye namuka stress alusa nakagula emmoroka ate ebivulu babisibye omuyindi ankubira amasimu kati stress alusa ne zirinya
so zalinyira ggulu eyo twaliyo bangi lwakubanze yafunirayo ki emitawaana alo banaire batandika ego kakati wageze munakani gwe lwaliddeyo kati ziri wazo kumbe abantu bonna tubeetaaga njagala nnyo ebyabufuzi ebyobufuzi buli omu okuwa munne ekiki ekitiibwa ye Uganda enyuma tinze ndi wanuupu naye nawe wa NRM sikulinaako obuzibu si obuzibu bwe buva kulumbagana kati weewuunye bwe nalwala I was shocked Balamu yakuba essimu Balamu nasindika ne manager wo na muto wange naye kati mwembeera nnyo ebintu by'okuvuma gavumenti kati olwadde ate gavumenti yekujjanjaba nga muzeeyi amusori ensonyiwa naye tubalinaako buzibu kubanga owagira saidi gy'owagidde naate tutovoola muli baana bato mwetaago guiding nali ndyawo ng'aleesa asindise manager w'ebbaasi eri mu miliyoni 2 otegeera abantu abasindika ssente ku ssimu nze mbamanyi DP NRM so kyensomesa mu family gyenvaamu kati sikyali byabufuzi biri byannankani nali ndi muna Uganda kinkakatako kuba bw'obeera omuntu nga nze liri puzzle capacity yange anti nze siri byabufuzi oba musiru n'abantu bagamba look at this idiot ali mu kamera ayogera ebyekisiru buli munna Uganda okakatibwako ku bigenda mu maaso mu nsi yo naye ate ebyobufuzi bye tuvumirira bye ebyokwekwata amataayi gwe oli mulabe wange olw'okuba oli wa DP no buli omu muleke abeere ku side ye byawuliramu emirenze ndi wa nuupu gyenjagala gwe bw'oba oyagala nzijeewo nyinyonnyola nnyo obulwadde buno wamala bbanga ki era byatambula bitya so obulwadde njagala okwebaza mwami Sali Musale sifunanga mukisa gumwebaza ng'empisa y'abannabuddu okwebaza era gyali yonna abalabi bamugambe omwana oli gwe wajjanjaba liri puzzle yakusiimye mu ngeri emu oba endala yakola omulimu gw'amaanyi oba olyawo kubanga nafuna nze siri wa UPDF naye baddira insurance zaabwe zonna ne baziteeka ku bulamu bwange nakasere hospital ne mafuta gaabwe nagenda nga bugenzi ne bankuba eddagala n'envaayo so njagala okumwebaza oba olyawo kyandibadde kizibu so obulwadde kwali kusoomozebwa kw'amaanyi n'okwekuba mu ttooki okwezza obujja kyova olaba nti luli nakibanga kyakaali nga nsanga omuntu oluusi n'olaba ng'omulabewo naye ate bwe nalwala abantu bonna ne boogeza eddoboozi lyerimu ndaba ab'amagye nga basuula wali emmundu zaabwe bajja okunsabirako bambiriri puzzle tuba na tabu naye katumuzeeke mundu eno togitya muto waffe togitya tusabeko abaana ne bakwata ku mikono ne bakusabira ndi musiraamu abalokole ne bakusabira era njagala n'okwebaza Growna mulabyeko wano Growna yakola omulimu gw'amaanyi ensenza okuba tekimanyi omwana oyo bamuzaala bombo yaleetanga emmere Growna buli lunaku ekyemisana n'ekyeggulu kati abantu abwenza basasula ki okuleka okubassa musaala n'ogamba Mukama abasasule mu ngeri yaabwe kuba tolina kyoyinza basasula byebiseera byebimu waviirayo mu bulwadde n'okola oluyimba ne Bugembe Pastor Bugembe Katonda yabadde mwene ensonga webale kunzijukiza Pastor Bugembe agatta kakati bwe nali mu ddwaliro ne ŋŋaha nkoze ntya okwogera ne Katonda abantu ne baŋŋamba oteekeddwa okwogera ne Katonda akuyisiza mu kiki mu kizibu so nkigamba nnyo abayimbi nti bagamba music takula naye neebaza Bugembe yali mu America nemugamba Pastor kuba yajja n'asabira mu ddwaliro n'akwata ku lubute nakasero video clip gye genda okuwulira bwe yansabira nawulira nzikakkanyemu embeera ng'ekakkanyemu nenga ebintu bino ebya Katonda oluusi tetubiwa budde sajja bano balina ekyenjawulo Katonda kyeyabateekako Katonda kintu akiwa omuntu newuunya nnyo I was shocked nemuga naye Musumba buno bubadde bujulizi bwange gy'oli oba nandizeemu oluyimba luno olwa Katonda nga muto wange ndi mu America naye genda wali kusala amalodi oluyimba olwo nalukolera yimba ate bwenamu nenyimba producer n'abikkula project yaliwo nenyimba bulungi nemuweereza kunagamba wow this is good kati gumamu myezi 3 nkomawo tugenda kukola video bwe yajja nanga nengenda kukyakira nga omuto wange nkya tu shooting nali ndi awo nga zimulese nanga nsonyiwa muto wange musajja mwetowaze nanga nsonyiwa muto wange ensibye n'abagenyi bangi ku church kati tobudde tebugenze nti nedda Musumba tebugenze tutandika ku shooting ne tu shooting so
ebyo ebikolwa bwe bityo bikutambulirako nga bwesa bulungi eri abantu. Kituufu nnyo saagala kiddamu akyogedde ebikolwa ebyekisa era yonna gye tutambulira bannaye kuno nno kubeera okuyiga singa oluusi pazi ono teyayinaamu mpisa oba ensa ey'obuntu osanga teyandiyambiddwa atugambye bamuleeteranga emmere munaye talina waabayita abantu abamujjanja oyinza n'okusanga nga tekwali maama wadde taata naye olw'okubeera nti yali ayina empisa abazadde abali eyo tufube nnyo okulaba nti abaana baffe bakulira mu mpisa ate naawe omwana akula empisa evudde ewaka sigala ng'ogitambuliramu nga ne Katonda omwagala nnyo era nga omwesigamako nnyo abantu abo tomanya abantu b'oyiseemu ate be bayinza okufuuka ekyomuwendo eri obulamu bw'omu maaso awo emboozi yaffe ekyali nnyuvu twagala tumanye kati omulabi wange ayagala kumanya liripazo oli ku kaki oli ludda wa liripazo okuleka nga nfudde ekyanzuula yali music sobola kumuvaamu ate mumanyi nnyo era ndabula abeekiika mu kkubo lyange nti basaaga mu mbeera yonna ndi mulwanyi bwonnemesa wano mpita wali wiini yange teri mukunjajenga oba criticizing me oba kumala maani wiini yange ntuusiza nti oluyimba ku muntu owansi nti bwenzijja ku stage tuyimbira wamu that is my win ngeri nyingi nze zemmanyi kubanga ndi muyimbi eyakuba eyalwana tewali kyennyina n'oluyimba baluyita biva muntu yo tewali kyenfunye kyabwerere mu nsi muno bivudde muntu oyo nemesa oluyimba lwange nja kgenda mu baasi mbawe siddi ndiwetwalire ngamba owa baasi eddeteeso mugambe omanyi bulad agenda ng'oteeramu abasaabaze mubeera mu sikurini mu baasi nzirire vidiyo zange zonna nziteekeko bagende nga balaba mpaka eggulu baba tebalabye eriripazo bagende nga balaba mpaka erukungiri mpaka ekanungu baba tebalabye eriripazo so kati liripazo sinza nagambo kati ndi kulimba luno kuba buli lunaku nze nfulumya kati nabaddewo ne Nikolo kati alimba nyina n'olulala n'ali eniskini nyina zikaba nezikabangali nyimba ziri eyo nyingi zibuli naku zimpitamu buyisi nyimba buyimbi so abangoberera bafube nnyo okwetanira social media platform etuyambye nnyo kubanga ebintu ebimu biralamu ng'abantu abali eyo be batabiraba kulwana kw'amaanyi kati bw'oba tolina mukwano gwo ku media kizibu akutegeera otegeera n'akutegeera mu mbeerayo media bwe batekutegeera kizibu awo nawo waliwo olutalo buli alaba luyimba teruzannyawo gundi omuyimbi wange oluyimba nga teruzannya yalemererwa okukkaanya nabo so abantu bettanire nnyo social media platforms zaffe n'okuwagira ezo media oba TV oba ze radios oba YouTube channel ezisupportinga abaana be Uganda program ezigatta ku baana ku Uganda bazirabe kubanga eryo lye tofaali okujja kumanya nti omuyimbi wange ali ku YouTube liripazo ayinayo oluyimba lw'olupya yaleese lunnabe kati olwo lwoba okwata lusalo teeka mu bbaalayo abadigize balunyumirwe ennyimba ezo pazo ziri ku albums meka olina albums meka ze wakafulumya sikola nnyo album byaggwawo wabeeranga abasajja abaagulanga ennyimba bakasibukira akase music record abitex tebikyaliwo ofulumya singoyo n'ogiteeka ku YouTube abantu ne badownloadinga ne baviewinga kubanga yengeri yokka gyoyinza okutambuzaamu oluyimba amangu ne lutuuka ekanungu ow'ekanungu nagamba ndufunye ndulina wano nalutadde mudda mu Moroka mu America YouTube etuyambye nnyo waliyo n'enkola endala eyaze TikTok abakyayina mwalengerera wala TikTok yate eyambidde ddala abaana nze nsanyuka nnyo buli lwenda ababaali eniskinya abaana baabo bazze abaana bato edda kyabeeranga kizibu naye kati TikTok eyanguya okuyisaawo ki ennyimba speed so mu mbeera eyo abantu bettanire nnyo platform gwabuuza omuyimbi waaliwa oyina essimu yogenda ku YouTube muteekemu omuyimbi wange ono ayinayo akapya ojja na kumusanga nga ni 6 days yafulumiza oluyimba olupya n'olw'embeera eriwo mu mirimu gyaffe n'entambuza nga bwetambula baleme kulupublishinga naye bw'ogenda ku YouTube yojja kulusanga mu gwali eyeekalangala
akanyimba k'omuyimbi wowe eddoboozi lye erikunyumira neesaayo oliwulire Pazo tusubireyo EP ennaku zino omulembe gwe tulimu kulaba abayimbi bangi bafulumya zi EP ne tugenda ne tuziwuliriza olinayo kyonna kyotegese tebikola ffe bannamasaka ezo bizinesi tetuzikola ez'okusaagirira kubanga ffe nze sirina ssente yange gye nfuna nga sigituuyanidde nze sirina suga mami abakola EP balina suga mami sirina suga mami sina ssente zenfuna za bwereere simala gwonoonayonona ssente zange bya kisiru okitegedde kitegeera bannayuganda tebamanyi kugula ssente era ku music stores tebabimanyi bannayuganda bannayuganda yayagala luyimba kuluwulira ku kkuba eyo nga balukuba kaalaye bulale ebya EP tabimanyi era nze sikola bya kisirusiru ebyo nze mbiyita bya kisiru naye bw'oba olina suga mamiwo suga ddadi ng'olina ez'okwonoona ffe bannabasaka abamu n'enjala tetulina mbigere bwe tuba tuzirina katonda atuyamba buyambi ffe twakulira mu nnaku tetukola bintu byakwemoolamola ebyo sente zemmalira mu EP kampulomootinga oluyimba lwange ku TV nyonoona zaaki ononno bunnamasaka ddala njagala okutumirako abamasaka bonna olukaya ogenda paka kaddugala masaka mu nnyendo kirira kaliisizaawo manyama eyo yonna ku buyambi kyotera lakayi mwene ambatumiddeko munnange eyo nno nze obukojja bwange gye busibuka eyo waliwo ebitundu mu Uganda byesigambwako kasita basala lwera nkugambye waliwo ebitundu ekikwatagana naye mu byalo nva ku wano Kampala olaba ne Kampala wano sigambwako naye nga bw'omanyi ndimu ezzalawo nze bwe nkimanya nti olimu ezzalawo naye nkuzalawa abantu bange bo banjagala bannakampala omuyaayi waabwe lunnabeera abantu bampa big up okuva lwenfuluma ewaka mpaka gye mbandage emmotoka yange bagimanyi teriko yadde erinnya lunnabe wuuyo akkiridde naye ekikwatagana n'omuyimbi eyo ewala eyo Kannungo liri Pazo muveeko muleke nga tunaatera okumaliriza omulabi wange omulungi sijjako wakwebaza webale kubeera nga weekuumiddeko ku ABS TV eno programu y'enganzi My Journey olugendo lwange nga leero nno munnange gwe yakatweyungako tubadde n'omwami Lil Pazo lunnabe genda ogule emmotoka atubuulidde wajja avudde tebibadde byangu naye olw'okuba nti abadde nga amanyi Katonda gwe yasenza ate n'okukola ennyo n'okulemerako amanye ekyamuleeta era kyaluubirira paka katavudde ku mulamwa nga tuli mu kumaliriza Lil Pazo gwanga mujje Chameleone concert enkuba neeyiwa ekivulu stage neeyiika ne batuteekako 24 gravity neyeewaana owa bodaboda neyeewaana gwe bakuba emiggo nebyogerwa 24 nekikolebwa kyali massive abakiraba ne babiraba naye munnange tuba tulyawo kiisi okunyegerwa wizo manizo ne Chameleone abooluganda betumanyi obulungi taata nno ne mama ne kuolwo nno baaliwo nga balina tenti yabwe mwe batudde ombaana ne bajja ne beekola ekigenyi ku stage wakati nze saaliwo byalabibwa olina okuba nga olina we wabiraba kubanga kati yenjogera ate nno nga tonnaba kyogerako njagala byonna obigatte lumu kubanga twagenze okulaba nga omukulu Chameleone yavuddeyo n'agamba nti yeetonda olw'empisa eyabaddewo naye naawe ensonga ye nti yabadde excitement kwegamba yakyamuukiridde nnyo yali takisuubira abantu nga bamaze omusekerera nti nno sho tegenda kubeerawo ng'emaze okubeerawo ndooza ne kimusukkako n'akyamuukirira n'ayita wizo n'amugamba muganda wange tukikoze emimwa negiyitiŋŋana kyokka nga ate tulaba n'emabega badde nga bajja bakola ekikolwa kino waliwo akatambi akafulumako lumu mu mawulire ng'era balibiddwako mu kifo ekimu nga bali mu kuzina amazina era emimwa ne giyitiŋŋana naye bwe yavuddeyo n'agamba nti yakyamuukiridde wanne twagala twebuuze ne kuli kwali kukyamuukirira oba kyokka nga ate mu kkowali erimu ekisiyaga kifuuse ekisiyaga mu nsi yonna era nalabye nti pulezidenti w'eggwanga omukulu Yoweri Kaguta Museveni yavuddeyo etteeka n'agamba nti nze ŋŋaanyi wabula n'asindika mu paliyamenti nabo baddemu bakikubaganyeko ebirowoozo era liyite kiki ky'oyinza okwogera ku Chameleone ne Wiz ekikolwa kye baakoze gwe ng'omuyimbi kubanga mmwe tukkiriza muli maloboozi muli basomesa tubayigirako kiki ky'oyinza okwogera ku ekyo ompadde n'ekibuuzo kirimu okugezesebwa kungi naye ndowooza bwe sikiddamu mba muli az'amaanyi eri abalabe kati waliwo kye tuyita
ennono yes n'obuwangwa nga bw'olaba nti South Africa bazina babuusa amagulu wano mu Buganda omuntu yeesiba gomesi ye kyekyo ekituyisa Abaganda Abanyarwanda bakola bati Abanyankole nabo balina kalicha yaabwe balina amazina gaabwe bazina babuuka nsuubira siri mwogezi we oba mwogezi w'amayanja Fabiro oba mwogezi waabwe naye ate balina bafaani baabwe ababagoberera omanyi omuntu bw'aba ayagala muntu waliwo abantu b'otawabula badaadi b'abayimbi tobawabulanga bo be bakyasinze n'okuleetera abayimbi ebizibu buli kimu bo baga mukama waffe kyekyo mukama waffe eyo kisi gye wakubye mukama waffe tutambule terina buzibu bano balalu tebabitegeera naye tusaasira emijiji emito egiddako ffe ng'abazadde abaana buli lwe tulaba ebyo twennyamira n'otuuka n'okunoonya essomero ly'otwalamu omwana wo mwezi mulamba buli ssomero ng'ogugumuka nogamba oba akaana kange embeere nako ewaka ye bwe naakatwala mu kisulo nfudde nze nkole ntya n'obeera mukaaba ng'omuzadde naye eyo si mpisa yaffe si mpisa yaffe ate era wano ebintu ebyo tebabitegeera kyova olaba bwe bamanya nti gundi oyo akikola abantu buli kadde babeera mu kusonga mu mumwa bakutya otiika obanga muliwo abantu baba bakudduka bakutya bagaha gundi oyo zesula mu nnyumba n'oyo oyo totuula naye mu mmotoka kati bwe bulamu bw'okyuzinza ndaba kuba gwe ne bw'onaaba okyagala otya abantu bajja kuboola kuba tebakimanyi toyingizanga mu bantu kintu kye batamanyi kye batategeera okitegeera so nsuubira ku bbanga lyayimbidde ne ku myaka gye bayimbidde stage ze babaddeko kukyamuukirira kwa ngeri kyoko bukyakyamuukirira kyo 25 years akikuba ebyekijegajega ebyo nga ne bwaba mukyala wange abantu batudde etali mbaga nti mukolo gwakweraga mukwano sisobola kutuuka kweyo level onywegera kikyogezaako okutuwa yetegeera so bwe baba balya amabina bagalye banaagawulira gye ganaabakomya ate munaye be batono pekisi bagikuba ku ggumba so baba balya bwe mulya amabina gammwe mulye munaakiwulira mwetegeke naye ffe ebyo ebikolwa by'ekigwagwagwagwa n'obugwenyufu era ffe wano Makinje tuliredde okukwata wano ng'oli ekisiyaga era kati ate ne Museveni yakonye munaga wano tukulamuza bwenkanya tujja kubawalula omumusiba ku mmotoka ne mumuwalula wano tetulya bintu tebabimanyi tebabyagala tebabyetaaga so ate na busiru simanyi mpulira kulya bisiyaga bintu biri so disgusting bikyafu kutegeera ate busiru bulalu oli muguwa ddalu Katonda yakuwa ewayonjo gwe n'ogendera ddala mu bikyafu oba bantu kiki oba bantu okwetonda kwa Kamiliyoni kuno gwe kiki oyinza okwogerako tugambe nti Kamiliyoni yamaze n'ategeera nti ekintu kye yakoze kikyamu oba pressure yasusse nnyo oba alya bubina bwalye si ye mutono banaamukuba pekisi ku ggumba anaagihulira amanyi naye nga batusaasire bagende beekube pekisi zaabwe ku magumba bo banaakutukireyo bakutuke naye si muffe banefe abantu abamu bituswaza n'otuswaza bwe tubyogerako tuwuliranga uwuliranga toyina ne bw'okinyonnyola abantu kigazira toyina ne bw'okigamba abantu kukibalambululira bulungi please wano wamma tetulya bisiyaga tubeekayiridde awo wenyini mukwano gwange omulungi nyongera okwebaza obadde mulabi mulungi obadde muwuliriza mulungi nkwebaza nnyo nti okuva we twatandikidde paka wano nga tuli mukomekereza programu yo eŋŋanzi My Journey oba olugendo lwange weebale kubanga weekumidde ku ABS TV weebale kubeerako obutakwata ku remote weebale ate okuba nti olina kyogenda okuba nga oyizemu mu mboozi ya Lil Puzzle ogiwulidde bulungi okuva gye yava e Masaka ne Kampala waali na kikyaliko ssaawa zino tumuwagire tubazeemu amaanyi abantu bano kubanga ddoboozi eri ffe ffenna
twagala okukomekereza programu eno beerako ebigambo 2-3 byogamba omuvubuka ali eyo alina ekirooto ekyokubeeranga gwe naye nga tannatuukawo bigambo 2-3 abavubuka b'ennaku zino tebakyagambwako muyinza okubaamu nga mulimu ababiri abandi abawuliriza tebawuliriza mwebali abawuliriza tebawuliriza beewumbewumbe kubanga ne gavumenti yakowa abavubuka poliisi yakowa abavubuka waliwo ekintu ekitutambulirako abo tebagambwako bakitalo kati gwe bw'oleeta sitoolewo simanyi wooleeta akalaaca n'omusirikale munaye bajja kutta weewumbewumbe weebuulire ng'omuvubuka kyenyinza okugambamu nti abantu batukyawa nnyo ffe tuli ku social media okwo twafuuka ekirala ffe tulina amaanyi ogenda eyo n'oyimba omuvubuka n'anyakula omudaali gwo naagusika bweppa ogenda okugamba kitabani kyagundi wano noga kati ono bwe naamukwata ndeetere bazadde b'ebizibu tamanyina so beekumeekume sina kyenyinza bagamba kubanga n'abazadde bakuziza abaana baabwe nga be baagala nze kubanga toyinza kuba mwana wange ng'oli ebisiyaga ne tuddamu okukwatagana onoonya gye bakuziika beewumbirire beebeereremu nga Bobi Wine bwe yabagamba. Obadde mulabi wange omulungi weebale nnyo munnange okoze kyamaanyi nnyo tusaba nti bino byonna mubeeremu ekyokuyiga tufune ku bujulizi ogambe nti lumu Lilipazo we yali ayogera munnange yalina kintu kye yayogerako bwekiti ne bwekiti era kinnyambye okubeera ow'enjawulo mu nsi muno. Weebale butavaako weebale kwagala programu y'enganzi nga bulijjo era nja kuba nga nkutuusaako abantu ab'enjawulo gwe buli omu alina omuntu gw'oyagala okutuusaako tova ku TV yo beerako omanye nti no nkyakuleetera abantu bangi nnyo 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 nnyo